eyeje n'obusaamu bwe tulimu n'abusomesa n'agumiikiriza bannabbi bonna abaakulemberanga oggyeko ye bonna baalinga ku ndagaano y'abantu kutegeera Allah bwe yabatonda wayurshiduhum nga n'ensonga yaabwe ey'okubiri baluŋŋamya balagirira abantu badde ala siraatin mustaqim ekkubo eryo Allah subhanahu wa ta'ala lyayagalako abakkiriza kama fuila era nga bwe kyajjanga kikolebwa emabega bannabbi bonna nga y'ensonga yaabwe okutuulako awantu n'obaako kye wejjukanya nga bwe mutudde wano mufuna empeera ewa Allah subhanahu wa ta'ala era nga mutaddeyo ennunuze n'abataasa Allah yagamba Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam naga nti fadhakkir abasiraamu abajjukiza bategeere ekyokukola fa inna dhikra kubanga okujjukiza tanfau almuminin kigasa kiyamba omukkiriza muayimu yaga nti fadhakkir in nafaati dhikra bonna abajjukiza omuntu n'atwala ebyo ebimugambiddwa sayadhakkaru man yakhsha bw'anaaba ali waka wekka ajja kujjukira Allah atandika omumutya olw'ebyo bye yawulidde muayimu naga nti fadhakkir innama anta mudhakkiru Muhammadi bajjukize omulimo gw'oliwo okubajjukiza lasta alayhim bimusaitir naye teri n'omu gw'ogenda kakakkola jja n'obasomesa n'obabuulya nga bwe muzze wano ayagadde n'akola ayagadde n'aleka ne wama lidhalimin min ansal mujjukire nti yenna n'ayawukana ku bino ng'omaze obbimanya wabaliwa bulyazaamaanya naye omulyazaamaanya tagenda kuwangula Allah musomo gwaffe gwekutandika ku paati bbiri biidhnihi taala paati esooka rahima allahu muri'i alima qadra nafsihi ab'ebitiibwa Allah asanyukira nnyo omuntu ali mu nsi amanya waakoma levo ya buli muntu atambula ali wano n'oyo atulaba naye nga tali wano levo yo esookera ddala enkulu mwene ensi wookoma bw'oba otomanyiiwo oli muddu kigambo ekyo kyajja kirimu ebigambo bingi nabbi bwe yagamba abasiraamu nti rahima allahu muri'i Allah asaasire omuntu mu mmwe alima oyo atuula n'amanya qadira nafsihi waakoma buli lw'omanya levo yo olina by'otasobola kukola waliwo enjogera y'Abaganda egamba nti atali mulangira ne bw'osula n'omulangira tofuuka mulangira era abazungu balina olugero olugamba nti birds of the same feathers flock together ekiwojjolo tekibuuka na nzige wabula enzige zibuuka n'ebyo nga bisobola okuyita mu bbanga kyannaku nnyo okuwangaala mu nsi nga tomanyi wookoma mu statement emu eri mu swayitibwa al alaqi Allah yayagala okkizza lumu yagamba nti kalla innal insana layatgha Muhammadi kyaddaaki omuntu gwe neetondera mu mbeera gye yakutondamu emabega yagyogerako ng'atandika naga nti mbadde ndi awo nze yamwetondera omuddu ne yeewaggula kalla kyaddaaki amaze ne yeewaggula olina bw'otuuka ekiseera omukyalo oba omwami ng'olabira ddala nti oba olina ky'oli ekirala ekitali ekyo era abakyala bangi bwe yeeraba mu mmira n'alaba amahipusi
nalaba akabina nalaba nga talinayo mbwa ku kyalo emutuuka bulungi neji. Allah lumu yabuuza mu Qur'ani nti a antum ashaddu khalqan am as-samaa'i banaha. Gwe bw'otambula mu nsi ng'oyitawo n'oyita ku mbwa n'oyita ku miti n'oyita ku mayumba, amagezi gakugamba gwe osinga okuwa Allah obuzibu ng'atonda. Gwe bwe weeraba embeera zo ng'olabira ddala gwe ku ggume ly'oyina empaka okwemanya n'okwerabawo tomanyi mbwa. Era weewulira amaanyi n'obulungi n'amagezi tomanyi nte gwe bw'olowooza. Ne Allah abuuza nti a antum ashaddu khalqan am as-samaa'i banaha. Gwe amagezi gakugamba okutondebwako nga bwe weeraba. Gwe wampa obuzibu nga ntonda oba nsozi. Allah asobola okuleeta ekigambo omukazi n'amwanukula, naye ng'embizzi ku myaka gyeyina tefulumyanga kigambo kyonna kiddamu Allah. Allah asobola okuleeta oda n'egaana okukola, naye ng'abagaanya okukola mmwe bantu, ng'ebitonde byonna bikkiriza okufukamira bikkiriza bikola. Lwaki? Omuntu tamanyi waakoma. Lumu yamubuuza ekibuuzo nti min ayi shay'in khalaqahu, mubambuulize kale balowooza nabatonda muki? Gwe bweweraba wava muki? N'akuwa ansa nga nnyangu era mu Qur'ani mweyaga min nutfatin khalaqahu. Yakosa ekigambo ky'obunyomoofu mukibuusa amaaso. Ekigambo nutfa, it means a drop of water. Namujja mu ttondo ly'amazzi. Olwo mu aya eyo akukakanyiza tagambye nti yakujja mu kidomola. Towera kidomola, towera liita. Wala min nutfatin khalaqahu. Omwana omuto bw'aba anywa eddagala, dose gy'esookera ddala esembayo okubeera entono kaba makkati g'akajiiko ka sukaali. Ye dosage esembayo okubeera entono, bw'ebeera mpeke ebeera akotoviti, ge makkati g'akajiiko kaki? Amazzi agajjira kajiiko ka sukaali amakkati Allah agalabye nga mangi, entondo ly'amazzi lyettono ku mazzi ago, n'akikujjaga min nutfatin khalaqahu. Saakutonda mu jjiiko y'amazzi wadde liita wadde ekidomola, nakujja mu ttondo, a drop of water. Eryo ettondo lyakunyumiza nalyo n'alyogerako emabega, alikunnyonnyola kyerizitowa nalyo nga liri meaningless. Allah yalaga nti omusajja bwe yeegatta n'omukyala ayina amazzi agamuvaamu oba ejje erimuvaamu lyerigenda nditomera ejji ly'omukyala, n'agakwata amagi ago n'agenda agateeka mu kafo nga ne bw'oleeta mashini togajjaawo. Yaga nti faja'alnaahu fi qaraari makin, ne ŋŋenda nga kweka mu kafo awatasumululwa, ne bw'oleeta ki tebajjaawo mazzi ago. Omukazi ne bw'ayimira n'abuukabuuka bw'ati, ne bw'agenda mu ffumu n'awuga, ne bw'asula wannyogoga, ne bw'agenda wa, yagagamba ttondo tasobola kuddamu gasuula, so nga bw'ava mu bwenzi agenda atambula. Lwenzi oli bw'omuwunzika nga tomusaanikidde ayiika. Allah akugambye faja'alnaahu fi qaraari, ne ŋŋenda nga sibira mu kafo nga ne bw'oleeta mashini togajjaawo okumala ennaku 10 ago, nga naye yennyini eyalufunye talina kyamanyi wadde neki. Bwe wayita ennaku 40 nenga fuula ekirala olwo nga kisaayi, nemmala nenga fuula ekinyama mu nnaku 40 ameka? Bwe ziwera ennaku 120 fakasawna al-idhaama lahma, ne ŋŋenda nkwata ekinyama ekyo ne ndeeta fuleemu gye njijja temumanyiiyo, ne nnyambazaako ekinyama ekyo, ge magumba. Eyo bode gy'oyina n'obuwanvu bwe weeraba, oba chairman bw'oyina n'olwo olubuto lw'oyina, agamba hips g'oli n'embaliga z'oli, wava omwo. Toyina ky'oli neki
bw'obanga oyambadde kasikaati nga temuli nnika tewava mu ggulu. Era lumu yakubuuza ekibuuzo nti amukhuliku min ghayri shay'in, wava mu ggulu n'ogwanga enkuba? Amu humul khaliqun, oba nze yatonda wendi? Omwo mwe yava. Mbaka kwe kuleeta ekigambo mulyanga ekyokusaaga yagala rahimallahu muri'i, Allah asaasira omuntu ali munsi muno, alima kadra nafsihi, amanya waakoma. Mu covid omukulembeze w'eggwanga alina ekigambo kye yayogera ne kikolerawo mu ssaawa ezi. Abantu baava ku maduuka nga tebakimanyi nako nti enkyagenda basubira waka. Twali ku TV baada magharibi, najja ku TV n'agamba abantu baddamu okutambula okuva kati okumala ennaku 10. Owa booda gwensiŋŋana ng'alinako omuntu bamutwala eruzira, okuleko yatunda emmere n'omusawo mwenzikiriza okutambula. Abantu bakeera ku makya ng'alingiza amadisa bw'ati ng'omubbi naddayo. Daga omuzeeyi yaganye kekiwala takusiba n'abeerawo bw'ati. Allah yaleeta aya 2 zimaze emyaka 144 mu Qur'ani mu sura eyitibwa Nabai, n'abagamba nti waja'alna al-layla libaasa waja'alna an-nahaara. Mbagambye siddamu kulaba muntu atambula baada isha, ate obudde bwe bukya mutambule mugende. Naye abaddu batambula obudde ne bukyaga nti akole kyayagala tujja kuzunga. Temutambula. Ogerageranya Allah kaguta. Kakati oyo gwenkunyumiza ali mu ggulu erinnya lye yakuyita yagamba anta abdan, oli muddu, oli muzaana, oli muweereza. Anta abdan. Abasomako bw'okizza emabega eri waliwo kye bayitanga slave trade. Mwemuva ekigambo ekyo. It was a commercial transaction of buying and selling of people by their human being. Abantu bagulanga bannaabwe, oba olinga ava ku mbanga n'atunda munne olwaga amaanyi gabakuyinako. Era Abawarabu ogula abaddu ne wano bajjawo, kubanga gwe muwuli omusajja bayita Bilal ibn Rabaha bamujja mu Ethiopia. Taata we Rabaha sajja mwavu, Abawarabu bajja ne bamuwa ssente n'abawa Bilal ibn Rabaha. Era Bilal abasinga mwenna mukimanyi nti linnya lya bwazinyi, eryo erinnya teritegeeza bwazinyi, linnya likitaawe lyamuwa Bilal. Era ayingira e Saudi ng'agenze nga musajja agenze okukola emirimu mu nnimiro. Bwe bamukubira enjiri mu interview nga bagenda n'atola shahada. Ninga yagenda mu mbeera ya buddu, maanyi ge. Kati Allah kigambo ekyo tuyita nnyo mu Qur'ani eky'obuddu. Bw'ozzaayo akatambi emabega n'olowooza bulungi ku mukozi embeera ze, zeezo zennyini Allah z'ayagala tubeere. Nze ndi weri Masaka, twafunanga abakozi nga bava Tanzania ne Rwanda abo Masaka awo, naye abakozi abo bajjanga olumu bamukozesa endagaano edda bamuzeeyi nga azze mukozesa endagaano ogenda kukola wano ebbanga mmeka nti emyaka 2. Omukozi oyo yakolanga emyaka egiwuli mu 2 nga ssente zonna muzeeyi aziyina. Tagula ggaali, tagula kibanja, oyo tawasa, wabula olumalako ebbanga nga babala emyezi ssente zirina okuddayo wa omukozi gye yagenda okukolera tewabaayo kiki. Bw'aba akifunye kyakozesa eyo gyali kiba kyakweyazika. Era ng'ebbanga lyalimanyi nti nkizaayo. Tebaagulanga na ggaali era tebaawasanga. Naye olwaleero ggwe olina omukozi ewaka akola, oyinza okuleka ng'omugambye nti eyo ennyama tujja ggirya ku Sande ng'abaana bonna bawummudde, n'alya emmere enkalu ng'ennyama agiraba, oyo mukozi. N'oleka firiigi nga mulimu soda n'ogamba temunywa soda wa ku wiikendi, oyo mukozi n'alaba mulabe. Omwana wa waka najja waka, omukozi n'amugamba mami yatuganye soda, omwana najjayo soda n'amunywa. Lwaki? Oyo mwana wa waka. Mbaka nabaga nti antum abdullah wama antum ahlaluhu, muli baddu ba Allah temuli baana baboowe. Okimanyi nti ne Isa alayhi salatu wassalamu
bwe baali bamubiibiyita nga bamwogerako ebigambo ebitali bituufu naye yakyegaana. Naye ekintu kyesooka okweyita naye yagaana nange ndi muddu. Suratu Maryam yaga inni abdullah ataniya alkitaba waj'alani nabiyya, nze ndi muddu wa Allah ampadde n'ekitabo kiyitibwa Enjiri era anfudde nabbi. Muhammadin sallallahu alayhi wasallam bwe yajjanga ku mikolo nga balina ebigambo bano aboogezi bye baagala okukozesa ebiwaana ebisuuta. Oli osanojja mukama waffe mutabani wa Abdallah bw'otajja ku mukolo tegunywera, wootabeera enkuba tebaawo, gwazaala ababiri babiri tazaala nko baana babiri wadde nako. Naye ebigambo abantu bakozesa ebisuutasuuta ebyo. Yagamba amuwaana nti inni abdullah, nze ndi muddu waani? La takunu a'wanu shaytani akhikum, temufuukiranga munnammwe sitaani gweteekako amaaso n'akikinala olw'ebigambo bye mutaddemu. Nze maama wange yali mukazi ng'abakazi abalala. Maama wange yali akennyama enkazi n'atuula ku mukolo. Abayisirayiri balina ekigambo kye beeyambaza. Bagamba abantu nti ffe tetuli baddu ba Allah, nahnu abnaullah wa ahibbauhu, ffe tuli baana ba Katonda ate ffe baagalwa be mu nsi asinga kwagala ffe. Nga beera b'enkizo gye balina mu bantu nnene baga nahnu abnauhu, ffe tuli baana be. Nibal antum, naye ate mmwe a antum abdullah, muli baddu baani? Allah subhanahu wa ta'ala yatwagala kunaku lw'enkomero kugenda mu maaso gera nga tuli baddu. Y'ensonga lwaki tugenda kulipootinga gyali mu mbeera ey'obukakkamu ey'obunyomoofu. Tuli bwereere, tuli mu layini, onda bulungi, nga tebikyalimu kuswala nti oyaani. Wa kulluhum atihim yawma alqiyamati abda, buli atambula mu nsi bantu mmwe mugenda kudda mwenna nga muli baddu. Essula eyitibwa Furqan, Allah yaleeta ebitendo by'abantu bagenda okuwejjana n'asembyayo ebitonde byabo bagenda okwokya. Mwalimu obwamalaaya, mwalimu obushiriku, mwalimu okutta. Bwe yaleeta ebitendo by'abantu bagenda okuwejjana yaleeta abaddu abasaala ekiro, ompulya bulungi, n'aleeta abaddu abawaayo, n'aleeta abaddu abatambulanga in a polite way. Alladhina yamshuna ala al-ardi hauna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama walladhina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama والذين إذا أنفقوا لم يصرفوا ولم يقتلوا وكان بين ذلك قواما. نيتانديكاتيا يقام وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. abaddu bange bengenda okuwejjana bw'aba atambula omulaba ng'atambula in a polite way, mukakkamu, tazimba. Ni bw'aba yajjuza obunyama oyinza obutabumanya. oba mutegeera? Naye enkola n'empangaala n'endya n'enneeyisa ab'ebitiibwa eragira ddala nti oyina ky'oli ekirala. Allah asobola okulagira omukyala n'amwanukula ne bw'oba tomubikkulidde kamwa, naye ebikolwa byo nga biraga wayanukudde Allah. Gw'olaba osobola okujja okusaala nga mukyala munnaakulya emabega bw'ogenda ku ruku asobola okulaba nnika mweyita. Tosobola kwambala lugoye olugenda wasezaalawo. Osobola okusaala nga bw'okutama bw'oti akagoye akabisse nika kagwa era n'obikkola n'okalondawo. Tosobola kwesiba kantu akugenda wa Museveni. Abasajja osobola okujja okusaala nga bw'ogenda ku maviivi n'okutama bw'oti puleba yeebikkula bakulengera. Tosobola kwambala lugoye n'ogenda wasezaalawo. Era osobola okujja okusaala ng'oyambadde ka t-shirt ka Tekino oba akaaseno nga kakkutta ennyama yonna efulumye. Tosobola katwala wa kabaka. Temulimu?
ng'okakaza t-shirt ekyo giddemu okujja okusoma osobola ogenda wasizalawo bwoti gotama ekigambo ky'omubaka kye yagamba tebasobola kutuula abasiraamu ennyumba eri ku nsi mu nnyumba zange nga bazze kusoma Kulaani obanga bejjukiza agamu ku mateeka gange okuleka nga nsindika bamalayika ne bateekawo ebiwaawaatiro byabwe nga babasabira Allah abaggyeko amazambi era abakuume ng'akabolera akalaga nti oli mukono gwani naye ate oguzzeemu ng'oyamba t-shirt ya Tekino nzo gitwala ku mbaga eyo afaman yakhluqu kaman la yakhluqu gwe bw'oteeka Allah ku minzaani naye kitonde ekiri mu nsi sezaalawo yakuwa omukazi olaba nga bazito benkanankana ma ashahadtuhum khalqa as-samawati wala al-ardi nze Allah wammwe sirabanga kitonde kitonze eggulu wadde ensi wala khalqa anfusihim wadde bo bennyini okwetonda obazzeewo omwana afudde ne wama kuntum muttakhidhul mudillina aduda mbewunya okuddira abajjega bantu bannammwe ne mubawa obudde okusinga nze obutamanya bw'okoma Allah yaleeta statement y'okwambala ng'eri very clear n'alagira abakyala bannabbi butya bwe bambala naga nti ya ayuha nabi aya yajjiramu ya harufu nida ennyukuta yakuyita nga n'okuyita ekyama ekyekweseemu kyali kiraga bukulu bwa nsonga nga bw'oyita muwalawo ng'agenda kukola ebigezo bya senior 4 n'omuzza ebbali mu banne n'omujja mu baana n'omugamba amannya gange yenze Sula nsima ttooyo emikono sente wenzijja wakaabya amaziga sente nzijja mbulumi saala nkuwa sente eno ya kirumi saala tondetera olubuto saala sente wenzijja wakaabya amaziga saala tondeteramu olubuto bw'aba omuwala ono alimu amagezi asoma kubanga omujje mu bangi n'omubuulirira Allah bwe yabanga ayina ensonga nga nnenemu yaleetanga ennyukuta y'okuyita yali tategeeza nti amwagala mu ggulu wabula liri istiqaad ng'okulabula okuzuukusa wange ggwe Muhammad genda ewaka oŋŋambire mukazi wo abakyala bo banno baŋŋambire okuva na leero wa banaatika oŋŋambire n'abaana baabo obuwala wa nisaa'il mu'miniin olwalese emiteka emeka genda oŋŋambire abakyala bo oŋŋambire abakyala ba buli musiraamu olwo omukyala wa Peter tovunaanwa kubanga era akyawudde tagambye nisaa'il kafirun wabula agambye wa nisaa'il mu'miniin n'abakyala babaki wa banaatika n'abaana baabo obuwala mulimu kye bayita fataatu nobawo jaariyatun kati olwaleese ekigambo banaatu ye mwana atandise okufuna ensonyi nga tasobola kunaaba nga bamulaba olwo tavunaana ku mwana wo wa nasale kwambala jiribaabu wabula akugambye n'omwana oyo gw'olaba bamulaba ebbeere omwana yeesika wa banaatika n'abaana baabo obuwala abakuze yudinin kiba mu kigambo dana okuva na leero bagenda kusembezaayo olugoye okusembeza kwe kuleeta bafuneyo olugoye lubikke engoye ezibadde zisooka ku mubiri baayina engoye zaabwe mwe muli sikaati mwe muli toopu mwe muli afupeti mwe muli nnika engoye ezo ezisooka ku mubiri gw'omukyala bafuneyo olugoye lumu dana lumbikkire engoye ezo okuva ku mutwe mpaka wansi dhalika adina genda obaŋŋambire nze awo wembatadde Allah waabwe bwenjagala bambale ayo orafana bwe banaaba batambudde mu kkuba basobola obbawula ku bamalaaya wala yudhayi naye bano abaagala okusiiya okwana bwanaamulaba ajja mumutya gwe tolaba omwana woppivu wamuyita ajati yagenda e Makka wala yudhayi ekyambalo kino ayinza okkiwa ekitiibwa omulabi naye oyina mukyala wo ali myaka 20 ayambala sikaati temuli nnika bw'aba Allah mu ssuula eyitibwa Nuuru yatuuka n'okuleeta omukyala omukadde walqawaacida min annisaa'i
n'abo abakyala abakuze emyaka 12 emyaka 9 allati la yajiduna nikaha nga gwe kennyini bw'omutunulako omukyalo oyo yaggwayo omukadde ne bamukuwa omuwasa tomutwala. Lwaki Allah akireese? Omukyala alina watuuka ku levo nga yayiika nga amahipsi Allah yaddira omugongo n'amambiza n'abigatta nga tukyayawula mahipsi na mugongo nga yina kutamya muntu ogwo. Ogenda okujja ku ntuuma ogamba nti enkumu bagigyeko ennyama ayiise omutwe gwonna gumaze okukola kwayita envi nga bw'omwetegereza okuva waggulu mpaka wansi toyina wootagamba nti hani wabula gwenda oga nti mami nkulamusizza nakuza nti nze nkuzaala nga naye akkiriza nti agenze. Allah kwe kukireeta kyeneka nti walqawaida n'abo abakazi abamaze okuyiika allati abo abakyala bembagamba yoyo nga bamukuwa omuwasa naawe odduka 12 okudda mu maaso. Naye n'oyo ali mu levo eyo Allah amwogereko ekigambo akugambye oyo naye mwagala mujiribaabu akuuma ensaaze. Oyo gwe bagamba okukweka omubiri amahips n'omugongo Allah yabigatta takyalina kikkuba neki ne Allah naye amugambye akweke. Kati ate mukazi wa kyalina amahipsi nga ni bw'aba teyeesiize bizigo akuba abavubuka atambula ensi eraba. Allah n'alagira bambale bwe batyo naye sijja kubyambala akole kyayagala. Oyanukula mukamaawo. Twalina omukyala mu Kampala mwabatamanyi nnyo Kampala bamwitanga Jennifer Musisi. Oyo omukyala mu bukulembeze bwe yajja n'amaanyi mangi agatabanga nawo ng'ayinza okuwandika ebbaluwa nti awo ku luumu sisangawo omutambi kumakya tugenda kutereezaawo nga ne bw'oyitawo wonna wakalu n'ogaba ne kiki kyagudde mu Kampala omukazi ng'ayina kyoweta eddoboozi. Mumpulira? Ayina ennyumba z'abagagga emenya ennyumba ya Duleeke n'ajjako ennyumba y'amagoba amadaala naye nga amagye gakuwoninga leero enkya ne bakola nga Kampala ekankala lwa mukazi ogwo. Allah subhanahu wa ta'ala yawa oda ng'agamba Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam eyo aya gendo gisanye musoyitibwa al-Isra'i Allah yali awaana Bayisirayiri n'abagamba nti baganda bammwe abaasala ku mulembe gwa Musa mu swala zaabwe batunuliranga bwoti n'olaba ebirevu byabwe ng'okkiriza nti bawoomye bwali bujulizi obulagirira ekirevu. Abasajja mwe mulinga okaddi oli myaka 6 mwegi naye nga buli wiiki ettama libeera limera. Olina obulwadde? Era singa ofirawo enkya Allah n'akubuuza nti ekirevu kyalazeewa n'abadde ku kitanda genda mugamba ki? Ne wabawo okuva mu nsi ogende wa Allah ng'ogenza n'obujulizi gwe kennyini. Omuddu n'olya amayirungi n'oyonooneka amannyo. Amannyo gakuuka gaggwamu gakoze ebinzaali. Enkya singa onajja mu maaso ga Allah n'akuza Sulaimaani amannya ago okufaanana bwe gatyo wali osaala nnyo ekiro genda mugamba ki? Omuntu n'oyenda ne bakuwako n'obujulizi nti sula twamuta kubanga buli lwakutaano gwe ng'onnyuka ogenda n'ogula ebbokisi y'obupiira erimu obupiira 7 mu obu onyweramu mazzi tekasisekananga ekindimu sikimanyi nze kasiteekala naye walina kiro eziri mu kikumwago sula ogenza okoggoggwawo enkya n'otuuka okufa ne bakusaalira ng'oyinza okugamba mayiti ya myezi 9 naye nga walina kiro nga zikola ki? Singa enkya onajja mu maaso ga Allah n'ezo kiro 6 n'akuuza nti Sulaimaani okufa ng'oli mukovvu bw'otyo wawa nnyo ssente zo n'okogga genda mugamba ki? Rahimallahu muri'i alima qadra nafsihi. Allah asaasire omuddu amanya waakoma. Nanti mukama wange agambye n'oleka, mukama wange agaanye n'oleka, kwe kuwangaala ng'olina ensa. Olaba n'emirimu gy'ewaka oba emirimu gy'oku mirimu gye tukola buli lw'otamanya mateeka ga mukamaawo tosasulwa. Olina kumala kuwulira mukamaawo ky'agamba. Bannaye saagala kuzannyira mu ntebe, saagala kukola kino, saagala kukola kino, olwo obanja omusaala otegedde yakuleeta ku mulimo.
wano twajja kusinza ekyo mukimanyi ne aya weri egamba nti wama khalaqtu ljinn wal insi illa kati kyebayita kusinza ye swala kyebayita kusinza ye zaka kyebayita kusinza ye sawumu kyebayita kusinza kwe kuwasa ebyo byokola enkyojjo sabe empeera yabyo lwaki alyawma amalun bila hisab olwalo tukola teri atubala ne wagada hisab bila amal enkya bagenda kubala nga terikola naye gwe wali okolera omumanyi oli mukwano gwe kubanga abantu abali mu nsi nga mukola ebintu Allah byatayagala toli mukwano gwa Allah yo definition nyangu ya kutegeera womanyira nti siri mukwano gwe kola bintu byatayagala ne musoiti wa kurusi yekigugamba yagamba Allahu waliyu ladhina amanu nza abantu emikwano gyange lwaki tuli mikwano gye yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur akujja mu haramu abataasa obwenzi akutaasa omwenge n'akulaga ekyokukola ne waladhina kafaru awliyahum taghut yo sitaani mikwano gye bakafiiri yukhrijunahum min an-nuri ila adh-dhulumati babajja mu makubo ga Allah byayagala n'amutwala mu haramu iyo definition y'omuntu wakubanga mukwano gwa Allah oyinza okusaba omusala otali mukwano gwo nagusaba ani soko manchi ozitowa ekyo kimu ekyokubiri abaddu bakkiriza nti bagenda kufa bagende wa Allah ne wahum ya'malun amalan mustaqama emirimu abantu gye bakoma n'enneeyisa yaabwe eringa ng'eraga nti emirimu gyabwe gikyali miwanvuko mingi wano waliwo olubaawo nina hadisi olumu gye mba njagala okusomesa nga ndi ku lubaawo mukkirire no hadisi nyiteeke ku lubaawo tuleetere wano sallallahu alayhi wasallam alina statement gye yakola ng'akutta akaggo ke bw'ati naye ng'asomesa ate yasaza emisitale ena wansi awo ne gikola box gumu ebiri esatu ena otegera abantu obulagajjavu bwe bayina oba bwe tulina mwene ensi ninga Allah mugumiikiza gye tuli ne basahabi ababo basobola kutegeera kikyategeeza naye hadisi eraga nti yakolobooza oba yasaza emisale emeka olwasomesa abantu bategeere naye buli gwoza ebbali ne musiraamu neeyisaayo n'ebintu byokola nkimanyi nja kufa one bulungi okufa mukumanyi bulungi temujja kukola ki naye settingi n'ebintu byemukola biragira ddala nti wano mukyaliwo ebbanga mukkirize no hadisi yonje batere ku lubaawo si ya bigambo ya kuwandiika naye mugenda kugiraba yakwata akaggo sallallahu alayhi wasallam n'asaza omusitale bw'ati ogugumu n'atwala ogwokubiri n'atwala ogwokusatu guno gwakuna mu luzungu eno bagita batya square n'alaga nti eno yensi muntegedde era n'alaga nti omuntu ensi emuzingira mu lubuto lwayo laga nti omuntu abeera mwene ensi naye n'alaga nti Allah kyeyandaze ku muntu n'okuwankawanka mu nsi bwe baamuteeka muno munda byakola bitambula biraga nti byagala kufuluma nsi muntegedde omuntu ali muno mu nsi yono ne nabbi byaga nti omuntu yeewuunyisa mu nsi muno mwali ebintu byakola ne puroguramu ziraga nti zitambula zaagala kufuluma nsi kwe kuddira akasitale akamu bwe yakasaza bw'ati n'akafulumya mukategedde emyaka 85 gy'oyina oli musajja mugagga oyina ssente
ne wagenze mu Ethiopia kuoa kawala ka miaka 15 kawala ka miaka emeka era ne bakusingana ne mu Kampala otambula onoonya amaka ga bumbi bubiri gaguliraako ka miaka 15 ekibuuzo gwe woli bbanga ki abasiramu yali tabagana kuteekateeka na ya hadisi wete bwedi era mitabado bwegiteekateeka n'alaga wansi nti hadhihi dunya nti eno yensi olina alaga nti oyo ye muntu kana akafulumye nti ebyetaago bye bikyajja bingi batuuka n'okunaaza omuddu nga yasuze ekira aleese langi w'ennyumba era mu lumbe ne boogera ne bagamba kale bambi yabadde aleese langi we waakumala kisenge kye ekitegeeza ebyetaago byo biraga nti bifuluma n'ensi mukategedde byoyagala ne mu nsi tebiriimu mumanyi lwaki Allah subhanahu wa ta'ala tatondangayo muntu ng'ali wano ku nsi ng'agenda muwa buli kirungi tabanga naye oyagala ng'olina omukyala mu Uganda nga yasinga ng'alina akanyindo kanalwanda naye nga amafiga gaba Ethiopia ng'ate haiti ya America ng'ate mweru oyagala ng'olina emmotoka esinga ebbeeyi mu Uganda nga ne mu East Africa gwogina ekyakumeka oyagala amaka ng'olina security egasinga obulungi mu Uganda ekyakumeka oyagala ennyonyi esinga okubeera ey'ebbeeyi ng'ogitamulira bw'oyagalidde oyagala gavumenti ng'ekyukakyuka bw'oyagalidde ng'ojja president bw'oyagala oyagala nga tokaddiwa nga tolina kaviwadde naako banga olina ng'oli muvubuka myaka 5 ebyo byonna by'oyogera by'owulira teriiyo kitonde kyali kibiweereddwa Allah bukyanga atonda nsi naye ate mu mubiri gw'omuntu ebyo byeyandyagadde nga takaddiwa nga yayina buli kirungi ona bulungi era nga ali mu ddembe litagambika kyaga nti by'oyagala ojja kumala kufuluma ensi yeeyo kati ate woogifulumira bweppa ate obeera mu ntaana andi kwe kugifuluma wansi n'okukkirira olwo otandika obifuna tebakwoganira egeze eri kulya kaweweevu enkuba oba etonyedde emyezi 3 toba na kumbaga gy'ogenda oba musajja owulira oba muwala waafumbiddwa bamukuba embaga 9 tosasula bbanja era banjira bagamba kitaawe yafa muleka awummule bino nga beekola bye baagala eyo gy'olina okugenda kubanga eyo waliyo ebiri extra ebitagambika tegerekese annaasu yaquluun sanarju ila rabbina ekyokubiri abantu bagamba buli gwonyiga gamba nja kufa ngende wa Allah ne wahum ya'maluuna amal mustaqam embeera zaabwe n'ebikolwa byabwe neneetegeka eringa ng'eraga nti wano sibakuvaawo gwe teweewuunya muntu agula poloti ng'eri 100 ku 100 n'akulaga nti waliwo obufuuti obweyongerako bulyanamu obwo nagamba obwonsaba Allah nnyambe guno omwezi nabwo mbutwale abadde alina bamugamba nti aha omwana wa bole yabusasudde kyemaanyi oli mubi genda omugambe akubuleze mwongeramu mbwagala aga mwongere miliyoni ezi omutabuliki n'aziwaayo mumpulira n'amenya ekikomera kye asikayo obufuuti buli bumeka 45 bwegatte ku 10 ku 10 fakana lahu maqaman awis ega nafuna ekifungo laba mutufu kigazi yemukko kimala fa amatahu Allah namujjambulamu obwensi ngaawo wenyine siwazikibwa nga batwala mulimbo wa mu kifo ekirala yaga nti wama makano ho khawisa law ya'lam min qabl sajjo singa yamanya mu ntandikwa atana bakongerako buproti buli kyanisa sudde singa yamanya wama alhayatu dunya illa mata'ul ghurur almata luxurious issue obulamu bwense ebbanga lyomala ng'okyali mulamu buli kyowulya kyonna kyakwejalabya obulamu bukyagala kyekigambo mataa lakum mustaqarrun wa mata'un ila hin awo nabateekawo jasi kyekufulumamu kulingiza nga buddayo
mustaqarru wa mata'un ila hin. Buli yenna gwobuuza akakasa nti agenda wa Allah, naye ebikolwa abantu bye bakola tebiraga nti bagenda wani. Ajati okkiriza nti ogenda kufa ogende wa Allah, bw'oba okkiriza nti oli okusinkana Allah, abaana b'olina bonna baana ba musajja. Gwe tokimanyiiko nti tugenda kuyisibwa Allah subhanahu wa ta'ala nga tusasula amabanja bantu bannaffe, nga wakati waffe ne Allah laisa bainaka wa bainahu tarjuman, nga toliwo interpreter. Gwe badde okimanyi nti abantu babonyeebonye mu Uganda muno ng'omuddu akaba maziga lwa mukazi we. Omwana wa boda yaleeta omukazi n'amwewasiza naye atamukwana mugagga nasirika, ng'era basala masjidi egiye batwala muddu n'akita yaga mulinzo wa Allah. Abavubuka mwe muli wano ng'olina abaana abali mu bana, naye ng'abaana abo bonna baana wabenda. Abaana basoma, bambala, balabirirwa, naye ng'okimanyi bulungi abaana abo wabenda. Sallallahu alayhi wa sallam bw'atuuka e Madina yayogera ku nsonga y'obwenzi n'alaga omwana haramu oba obumulimu. Bwe yalaga kyota eclipse of the moon, we yagambira nti law ta'lam ma a'lam, singa mumanyi Allah kyandaze oba kyantegeezezza, bwe wandizeeyo ewaka n'olaba ku mwana gwe wayenda, labaqaytum kathira wala dhahiktum qalila, wandibadde okuba endulu ng'omulabyeko n'osekanga kitono. N'ojjawo amaanyi n'okwata kibbabi kye wayenda n'ogula keeki ya mitwalo ago, n'oleeta soda n'oleeta mikwano gy'abali 20 ne muteekawo tenti ne mutandika okuyimba akayimba, omukazi omusiraamu, happy birthday to you, happy birthday baby Maria, happy birthday nyonyo. Oli ku mwana haramu osanyuka. Law ta'lamu ma a'lam, singa mwali mumanyi Allah kyalaga Muhammad ku bwenzi, oba ne mumanyi obuzibu obuli ku mwana haramu, bwe wandi mulabyeko omwana gwe wayenda wanika byamaziga. Olw'ensonga ke kabonero kennyini k'omaze otukakasa nti oli malaaya. Era ewa Allah bakuyita gwe oli mugumu, olina n'obujulizi. Era mwewaana mu bantu, omwana wange omukulu ow'obwenzi, ow'ekisajja, ow'ekivubuka, buvuka butegeeza bwenzi. Omukyala empangaala iwe okakasa nti ogenda kusinkana Allah olina by'otasobola kukola. Mbaka yagamba sallallahu alayhi wa sallam, omukyala tavuma musajja, omukyala tawasa mukyala munne, omukyala tafumbiza mukyala munne, omukyala tatambula ng'omwami tamutadde. Bye bintu ebi ennaku z'omuwasa omuli ebisiyaga. Abamu bawasa nga yagalira mu buyinza n'awasa omuvubuka. Abakyala mwebali bavuma. Omukyala n'akusumulula bw'ati n'owulya nga n'amaanyi gakuwedde. Ega gwe Saidi tompulidde, ninda budde buke. Olwakodeko part 1. Gwe omukazi akukakkanyiza mu baana nga mu nnyumba mwoli nga n'abaana bali awo. Ssaawa 5 za kiro muli abantu 2 ewakaawo. N'abuuza abaana eno embwa yakomyewo. Bamwe nti ogamba taata nga n'abaana bakimanyi eyo mbwa. Muli mu baana tomukube. Omukyala guwaleseewako ddayo eka nga taliiyo, era najja naye ku dduuka w'okolera n'ayitirawo ddala ku booda n'omulabira ddala. Noga kuno kummanyira kususse n'okuba mu ngalo. Maama Sala kankutume n'ayimirira. Nomuga n'ennyabo ozunzanga ki? Naga sirimbwe ekkuumira amaka. Ojja ofuna embwa ekuumayo. N'otereera bulungi mulayini. Nenga Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yatasahaba agende mu lutalo. Mukyala we najja n'agamba bba wange ali mu lutalo naye taata mulwadde ngende mulabe. Nabbi yagana omukyala naga yakuwasa taliiwo. Najja n'amugamba taata muyi ngende mulabe. Nabbi yamugaana. Najja n'amugamba taata afudde ngende muziike. N'amugamba akuvunaanwako taliiwo ddayo tuule.
gwosobola waliwo omukazi w'emukono akisobola ekyo omukazi akukubira n'essimu guwalese ewaka nti toddamu kuba ku ssimu olina we ŋŋenze mama Sara bafiiriddwa embwa yaabwe ovuga mmotoka otwala kasooli kabaale tokyusize mu kkubo n'ogenda n'omala ennaku nnyanga toddanga ne mama Sara taddanga la tusafiru lmaraa tatambulanga omukyala yawmu wa laylaha kiro n'omusana gwakwo illa wa maaha dhi maharami okujjako nga yatambudde n'omuntu amuzira bwe yagenze okuziika ekabaale yagenze nennyina oba ali ne muganda we naye ng'omukyala yeekola bwatyo nga bw'ayagala era mumaka nga mwali naye ng'akimanyi agenda kusinkana Allah abasajja muwangale n'abakyala nga mukimanyi n'abaana bammwe nti Allah agenda tubuuza ku bitonde ebyo Allah kyagala nti waashiruhunna bilma'rufi muwangale nabo mu bulungi fa in karihtumuhunna bwabanga alina byakoze nga tebikusanyusizza mutagende ewaabwe tomukuba tomuswaza tomwonoona leka mussaako bigambo byatali mutagende naye oyinza omumugoba n'agenda ng'oyo Allah gwe yali akutegekedde nga yalimu akalungi gy'oli ate gw'olaba gw'oyagala alina amaviiri n'amahipsi nga lwerumbe gy'oli naye nga muwangaye nabo mu bulungi binnafaka mu kubaliisa mu kubambaza mu kubajjanjaba n'obalabirira ebisigadde naye abasajja mwemulinga n'okuliisa abaana tokimanyi wabula ggwe ebyokulya omanyi bigenda mu lubuto lwo ab'ebitiibwa n'okuliisa kulimu okusoma waliwo emmere gye batawa abaana bawummudde oleme baana bano bato batikka muwogo muwogo alimu sitaaki aleeta okusumagira omwana ateeka okulya muwogo ng'agenda kulirako emmere endala oba agenda kumulya ng'agenda kuzannya naye olwoteeta muwogo ewaka endebe ebbiri oleeteddeko ebijanjalo n'emukene ebijja bamala gwe gyobeera emukono olya byennyanja muyingira amawooteri mbakuwa enkoko yonna nnamba nze Saalongo ne baleeta oluwombo enkoko nnamba eri omwo nonyolako kirwenzo oli n'olirako obugi nogaseka bwenkola bwemmira nze yingini naye ng'omukyalo omulekedde omutwalo mulamba alina abaana 6 olunaku lwakutaano aguleko enva alina okugulako ennyaanya aguleko emmere kuliko amanda nennyinimu olidde ebiri omuntu ogwo mubeeremu n'ensonyi abavubuka emirulu muve embugi muve mu mmamba wakawasa omugole yakazaala omwana ogwo emmamba eno ey'ebiri genda mugiri abantu abo muve ku makubo naye mbalaba awo ku makubo zo gyempi ne bakusiikira Rolex y'amagi 8 omuntu omu ng'olaba ng'ebyokusaaga wallahi sura ng'agenda girya n'amala okulya Rolex ye n'aleeta azikaali basajja bakulu abali wano emirulu mugikendeeze muleeta ewaka amatanga kikopo kyo toyagalamu mazzi era mufumbira amata gange ŋŋenda nibafumba amatoli awo ganudde amaaso bw'oyitayo naye ng'olina ekyana kito kyavula ekyana kiraba amata tikiganywa ne baleeta amata g'omukulu w'ettwale bagatadde ku kikopo ne bagateeka awo agenze kunaaba mu ngalo omwana zaasoba mpole ameeru tagategeera n'abiibwa n'osiŋŋana omuzeeyi ng'atunulidde omwana bw'ati firimu eri ku babiri bw'ati ajja tyakubuuza waliwo obuzibu embwa amateega yiye gwayita embwa mwana w'eddala basajja bakulu muleeta ennyama ewaka haafu yiyo haafu y'ennyama omusajja alina envi ogireeta ewaka nga yaki ogenda kutega bimese
hafu y'ennyama ate oyagalako ebifi 8 omuntu ogwo balina okuwa supu w'okuwuuta naye omala okujimira obuuza onaaba bonna abaana bafunye gy'omize abazeeyi abali wano watandika okulya ennyama obote 1 obote 2 olya ennyama Amini olya ennyama ono omusajja atirimu emyaka 40 oli ku nnyama toyina nsonyi ennyama girekera abaana abaakalaba kwata emmere enkalu mira genda bw'oba omanyi ogenda okusinkana Allah akubuuze ku baana al infaq Allah kwe kubaga nti wa ala al mawludu lahu yenna yawassa omukyala n'amuzaalamu omwana abaana nze mbavunana ku musajja rizquhun gwino balisa wa qiswatuhun gwobambaza bil ma'rufi kyoyinako obusobozi bw'oba olina busobozi bwa haafu gy'oba oleeta ogire n'abaana lwaki gwe olidde mu woteeri nga abaana tebaliiyo bakuwa ebifi 9 omuntu ki oza sula okusa nsibuliddemu naye nkyajja kumalirawo oyimu jinni kale kano kalowoozo bajati abaliyo ne bamaama alinamu omuze gw'okulya ng'olya nnyo abaana nga bawummudde tokuddamu kuliira mu baana yo fulasika ejjudde y'obuugi toddamu ginywa nga abaana bakulaba bulaba nga tokkuse gende wannyoko akuzaala nga maama ndya nnyo nze kunfumbira muve mu baana mumala okunywa obuugi obwo n'abaana ne mudda ebweru omwana n'ayita banne nadda ku fulasika nga bwe banize eddali mpa ekikopo mpa ekyokubiri mpa ekyokusatu nibe bazannya kati emize gye egimu mu baana mugikweke ogumiikirize baddeyo hayakumullah wa jazakumullahu khayr waliwo yetadde emmotoka mukubo wagenda ayambeko abantu mukkirize ensonga ziri 3 saba zagamba nti annaasu yaquluuna 3 وقد خالفوها من قبل abantu mu nsi boogera ebintu 3 n'ebyabalimu okutuukiza babyawukanako abaddu bagamba Allah nti nahanu ibadullah fetuli baddu ba Allah ne wahum ya'maluna amala halal minimu gye bakola giraga nti baana baboowe ekyokubiri abaddu bagamba sanarju ila rabbi tugenda wa Allah subhanahu wa ta'ala ne wahum ya'maluna amala mustaqam minimu gye bakola giraga nti wana abantu wakyaliwo ebbanga ekisembayo abaddu bagamba Allah agenda kutubala ne mu fayiro zaabwe temuli kirimu era buli gwogamba okubala mugumu akakasa nti ekyakimanyi bagenda kukola ki ne mu fayiro tekola ki nenga ye bagamba nti waman ya'mal mithqalan dharratin khayra yarahu waman ya'mal mithqala dharratin sharra yarahu mumukole oba okoze mibi gye giringe giraba oba okoze mirungi gye giraba ke kabeera akatono obanga minene kati abaddu bakakasa nti okubalibwa gye kuli naye mu fayiro bw'okebera tewali kiriyo gwe teweewuunya myaka gy'oyina essola z'oyina tezijja mu myaka gyo oli myaka 10 ago ne bw'otuulaawo gwe kenyina ogatta esswala ttoto yaazo eza buli lunaku n'okubisaamu omwaka sola ezo zirabawo we ziri ogenda muwaaki kati byebyo ebintu ebisatu maka byaga nti abantu babyawogera mu nsi muno naye tebabitegeeza annaasu yaquluun nahanu abidullah tituli baddu ba Allah ne wahum ya'maluuna amala al-halal enneeyisa yaabwe eraga nti bana baboowe bagamba nti bagenda fo bagende wa Allah naye ebintu bibateekateeka n'amayumba gaabwe galina ng'amagumu si bakuvaawo nkya ensonga ey'okusatu bakakasa nti Allah agenda babala naye mu fayiro temuli kirimu olw'obudde tujja kukomawo hayakumullah wa jazakumullahu khayra subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh